Omwaka gwa 2013 nga kati gy'emyaka 12 emabega waliwo abantu okuli Alusania Sevili Galiwango, Ruth Ndagire, Alex Ndiwalana ssaako ne Ruth Mirembe ababawabira olukiiko lwa Gabunga olwa 37 kati omugenzi Yosia Kasozi nga luno lwali lukiikirwa Katikkiro w'ekika ky'Emmamba eyawummula Dr. Adams Kimala nga balulanga okutikkira omuntu omukyamu ng'omukulu w'ekika ky'Emmamba. Bano era baali beemulugunya ku mitendera gyayitibwamu okwaba olumbe lwa Gabunga Yosia Kasozi. Okuva olwo omusango guno guzze guwulirwa okutuusa olunaku olwaleero mu kkooti ya Kisekwa. Mu lutuula lwa kkooti eno olwaleero abawi bonna babaddewo okuwulira ensala yaayo. Omutaka Sonko nga yasomye ensala ya kkooti eno agambye nti ebisaliddwawo kkooti ya Kisekwa si bya kwawula kika wabula okulungamya n'okugatta ababadde batakkiriziganya n'ebimu ku bibadde bigenda maaso mu kika kino. Okusinziira ku Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Gerald Chobe Kaberenge, omugenzi Yosia eyali Gabunga owa 37 mu kiramo kye yalambika bulungi nti James Mubiru ye musikaawe era nga ye Gabunga era alina okusikira akasolya kano. Kaberenge agambye nti ab'ekika ky'Emmamba basanye basigale nga bali bumu kubanga ba musaayi gumu. Obw'Uganda mukomyewo batunyonyodde bulungi nti obukulembeze bwaffe obw'ekika eky'Emmamba era bugerezeganyizibwa ku bwokamo bwa Uganda nti butambula kugenda mu maaso, tebudda mabega tebudda bukiika. N'olw'ensonga eyo okwatagana okwawamu kati tukufunye kuba eno ekkooti esembayo y'ensukulumu esobodde okuteekateeka emyaka 12 mingi nnyo era n'ekuwa ensala yaayo okugirondera. N'abakulembeze mu bifo eby'enjawulo mu kika kino basabiddwa okukola buli omu obuvunaanyizibwa bwe okulaba nga ab'ekika tebaawukana. Kino nno naffe mu bukulembeze obulala kitwongere okutuwa okweteekateeka mu ntebe ze tulimu. Wano waliwo bajjajja ab'ebituba, waliwo bajjajja ab'amasiga, bajjajja ab'ebiriri, bonna batudde wano bawuliriza ensonga zino. Jjajja bw'obeera mu ntebe yo kakasa ekigambo kyo ekiraamo kyo kibeere nga kyekyo, kiteeketeeke mu mikono emituufu nga bajjajjaffe bali bajja bakola, y'ensonga lwaki tusobodde okufuna ensala entuufu. Kituyambe okwewala enkaayana buli mwoleka ekiraamo kiwewulako mu nteekateeka eyo. Kkooti gyekomekeredde nga kisaliddwawo nti James Mubiru ye musika wa Yosia Kasozi era nga ye Gabunga aliko kati era ng'ensala eno eteereddwako emikono okubadde ogw'omukungu J.M. Kateregga, omukungu Lubega Sebende, Wilson Sentongo, Jamiru Sewanyana, Samuel Walusimbi, George Makumbi, Deogratius Makumbi ne Salim Makera. Jennifer Kabale, Agafeyo ku Spark TV.